Yes, Red Zone TV kwali wale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkusaba nkutegeeza nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abere nga tominsinga nsonga yonna nnyongera okutegeeza nti likinga information yeno kubanga gy'okoma okulikinga gy'okoma okugiyambako okubeera nga etambula mu mboozi eno ey'olunaku olwaleero nkuleetedde ensonga nnyingi zesaagala omisinge nkuleetedde ebigambo bingi byesaagala omisinge omukulu amanyiddwa nga Akireo Kivumbi ono nga yakulira ebyokwerinda ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawambibwa emabegako awo mukimanyi bulungi nnyo wabula waliwo embeera egenda maaso waliwo amawulire agavuddeyo emabega awo genjagala okubanga nkuwa ate mu ndoozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero so kati nja kukusaba olayikinge nja kukusaba osobola okubanga ate oyambako information eno okutuuka ku buli muntu yenna Akireo Kivumbi ebimuliko byenjagala okubanga nkuwa tosobola kubanga obimisinga mu mboozi eno era nkuleetedde ebigambo by'aba Zonto wamanyi bizonto abazanya bizonto comedy kakasanga obamanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna bano babadde nga boogera nga balaga bali ku sayidi ey'abantu wabula amawulire gavuddeyo ebyama byazuuse nga bano balabika balya mu lulime ne mu luzise mawulire gennina gengenda okubanga nkuwa gesaagala omisinge bizonto byalidde ssente ebyassali musale nina obujulizi nina akatambi kengenda okupuleyingira wano owulirize akatambi kano nga kalimu omu ku bazonto ng'ayogera ne munne nga bali mu kwenenya lwaki wagenze nga totugambye twabadde twetaaga okgenda sente zino ani yazisevinze ani yazikutte ebyo byonna ngenda kubanga mbikuleetera mu mboozi eno gye nkuleetedde olunaku olwaleero gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nyongera okutegeeza nti layikinga gy'okoma okulayikinga gy'okoma okuyambako information okubanga etambula na buli muntu yenna n'abeera nga ate afuna amawulire nga naawe bw'ogafunye embeera nga bwe zitambudde nazo ne zongera okubanga ate n'omulala azifuna ekigenda mu maaso mu kiteezi nakyo nkikuleetedde mu mboozi eno era ogenda kuwulira bannayuganda batandise okuvaayo nga boogerera abantu abakulu ku nsonga eno abakulu abatwala eggwanga lino abatwala ekitongole ekya KCCA ne bannabyabufuzi nga babanenya ku nsonga ez'omu kiteezi kanzije mbeere nga ate nkuwa emboozi eno nga bwetambula mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, wewe kubanga okyaliko mukutu gwa Red Zone TV ngenda kusooka n'ebigambo ebya Akireo Kivumbi. Akireo Kivumbi yawambibwa gye buvuddeko weeks ntono nnyo emabega wagamanya bulungi nnyo kubanga twaga kuwa wano ku mukutu ogwa Red Zone TV abasajja baamukwata ne baba nga ate baamutwala eyo yonna gye baamutwala gyali gye tumanyi oba gye tutamanyi. Akireo oluvannyuma lw'okuba nti baamuwamba yaleetebwa mu kkooti mu nkukutu ne babeera nga baamusalira egimu ku misango ye yavaayo ne yeegaana era ne bategeeza nti bamuzizaayo mu kkomera oba mu kaduukulu akamu okubeera nga ate bamuteeka ku limandi oluvannyuma abeere ng'akomezebwawo ng'awozesebwa. Ebimu ku bigambibwa okuba nti byawambisa ono abasajja bagamba mbu baamusanga n'ebyokulwanyisa mu nnyumba ye oba mu maka ge ekintu abasinga obungi kye beewakana era ne mu katambi ke twasembayo okuwa nga mukyala we agezaako okunnyonnyola engeri ab'ebyokwerinda gye baakutte ebintu ebyo bye bagamba nti baamusanga nabyo naye ate omukazi we yavaayo nannyonnyola engeri gye baabireeta ne babisuulamu mu nnyumba ye then oluvannyuma ne babimuteekako nti babisanzeeyo naye ate nga mukusinzira ku mukyala we yannyonnyola nti be baabiteekamu. Kakati olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti amawulire ge tufuna okuva ku Akireo Kivumbi gye baamusibira okusinziira ku sources ez'enjawulo ku bannayuganda ab'enjawulo abakkiririza mu nkyukakyuka abasobola okufulumya amawulire nga bwe gali tufunye ku mawulire nga galaga nti Akireo baayongera okubeera nga bamutulugunya okumukuba n'okumutuusaako embeera etali nnungi
era nga bwe twogerera akire otali mu mbeera nnungi nnyo yadde eddakiika n'emu badde nina okubanga nga kuwa ogategeere bulungi nnyo okubanga olugafunye ne ŋŋamba ku mukutu gwa Redzone TV nina okubanga ate ngaleeta buli muntu yenna gy'asinzira okubanga gy'atulabira abeere ng'agamanya. Kati nno nyongera okutegeeza nti gwe atannalayikinga njagala olabe nga bw'olayikinga kubanga gy'okoma okulayikinga oba oyambako information okubanga etambula buli muntu yenna gy'asinzira okubanga gy'alabira n'abeera ng'ate tamisinga nsonga yonna. Ku nsonga ya bizonto bino abasinga obungi mbadde temunnamanya ki ekiri emabega w'emboozi ezo emabega w'ebigambo ebyo ebyogerebwa. Bizonto bibadde bivangayo nnyo emirundi mingi nga mu njogera yaabwe balaga nti bali ku sayidi ey'abantu wabula amawulire agafulumye oba amawulire agazze nga galaga nti ate embeera si bweri. Bazonto kigambibwa okuba nti baalidde ssente z'omukulu amanyiddwa nga Salimu Sale era bo bennyini ne batandika okubeera nga beekuba. Mu mboozi gye ngenda okuwawulirize mwabaddemu kabadde kafubo era kwabadde kaayana wakati w'abazonto bennyini nga buli omu akaayanya munne gundi baakukubira essimu simanya nankani naye nga mu mboozi muno mulimu amannya erya Salimu Sale, erinnya lya Julius oyo Saabazonto, nga mulimu erinnya erya Full Figure ne Ssenkubuge bano abakola ku Solot FM ku makya. Njagala owuliriza akatambi kano bulungi nnyo paka we kaggwerayo then ndyoke nkuleetere ensonga z'omukiteezi. Ng'akubira ono n'amugamba njagala Julius Nanguma yankubira nga sikwata n'empeereza ono message nagimuweereza kawungeezi batugenda nkya nembuuza ono bagamba bakyagamba twetagire Wasale olaba otya tugende kono nti gwe bazeemu nga kyetaagisa konze ntidde tugende namuga tugende bwe kiba kyetaagisa obazeemu nga kyetaagisa konze ye nga tugenda nkya. In fact mu kugenda kwaffe nagaana okgenda eggwolimu neŋŋamba tujja genda enkya ku makya netusimbula tugenda tutuukayo Ssenkubuge yankubirako essimu n'essimu kwata nemuweereza message nemugambise obadde neetaaga naŋŋamba kiwedde. Ntuukayo nga Ssenkubuge gyali, Full Figure gyali, Dokita T gyali n'omusajja omulala n'RDC. Ssenkubuge ngamba oze omusajja yaweereza meyiro ng'egamba Ssenkubuge Full Figure Bizonto n'enkukubirako bw'otaakutte Full Figure n'angamba bateekwa tebayita ggwe ne tuyita Dokita T teyabaddemu mu kujja netumuyita tulowooza bayita Bizonto byani bya Museveni netutuula kyana bino byokugamba ekitufu obulimba kamaleyo ompeeyo gy'olina azisina kyengenda kukuwa yogera eyiyo osobola okuleeta wano ekyo tukireke kubanga esente ezajja ku ssimu yange onaamanyi engeri gyebasasulamu sente eya Salimu Sale sente ezajja ku ssimu yange ne message ndabika nkyagirina muno eya sente nga zizze n'engeri gye naziwaamu abantu zagwako mmeka zavaayo mmeka era tulage ne soosi zaava ku banka ki teri sente za banka wa Salimu Sale nakubala sente mmeka wa Salimu Sale tugenze nga ziva mu banka kitanga tugendayo nende mmeka sente bagirinako obuyinza eriwa erina okugendako sente akawunti yakuliyetingibwa emaze ebbanga ya Equity akawunti kati eyo bwe tuba tukiryalinga bintu tusobola okugenda eriko sigenti ono ne Robert nange oba kwendi babiri tusobola okufuna bank statement yayo nolaba sente ebbiri zasembayo okugendako era zaali mmeka kweze walyako nakyo wamanya mbakumanya nali sizirya kweze walyako lwe kyakuleesaako nti nno waliwo nti twagenda nga gurupu mu mirembe eyo bank statement bw'eranga gye twagala tusobola ogiretrievinga nekulaga ddira kwasemba ogerako sente era mmeka okitegedde sente zebagaba ewa Salimu Sale ebiseera ebisinga obungi zibeeraawo oba ne bazikuweereza ku ssimu kanginoonye wano
Obirocha n'ebimotoka bya tiya gas 10 nga tolina bimotoka biweetiye. Obirocha n'ebimotoka bya tiya gas 10 nubera ne tiya gas kyokka n'amayumba amalala okuyisaawo ekimotoka ekyo si kyogerako lwa nsonga tewabadde solution. Amayumba baagazimba yenzimba yeka tuzimba tetulekaawo motoka kebeere etaasa muliro weegenda kuyita ekyo twakimanyiira era kesisi ekigwa mu doketi yammwe bana ng'ali basonyiwa taliiwo. Omusajja ayogera n'agamba twakomplaininga omwala ne guziba kesisi ebiraba naye ng'eyongera kuyiwayo kasasiro kyokka nga ffe baatugamba nti tebakyatwalayo kasasiro. Bwe mwagenza okubanga abataakiriza omwala ne mukizula nti guli gwaziba beyond capacity temusobola kugusika ne mugenda musima omupya naye nga musima mu bipapula mujjawo omuddo ogubadde gukwatiridde ebintu ebyo bitakuba bantu. Singa temwagenze kutankula bye muwoza mwala teryalitambudde ettaka eryo kutuuka abantu gye bali eyo yonna. Olwaleero ndabe ku mukyala ow'ebigwa bitalaze naye agenze kwebaka teziri nnya 5 gwenjogerera bamuwa kyegguleka era agenda kirya kigge. Omwogezi wa poliisi akulira KCCA Deputy Way Road Mayor mugenze kakulya mwebake. Abakulembeze aba Kampala bonna regardless of your party you're all useless. Kukino ekitundu ekigudde mwena muli useless kubanga KCCA egwa mu doketi yammwe. Mwena mubadde mulina kusituka ne mugenda buli muntu alina connection ono gwakubirayo ab'ebimotoka 3 oli naakubirayo ab'ebibiri oli naakubirayo ow'ekimu ne mumenya kale ennyumba endala omutali bantu musobole okutaasa abafiira wansi. Kati wano abannema kasasiro yajjula mulabawo ogenda okutaasa mubagambe mulagire KCCA yoroba temulagira bitongole. Basajja mmwe n'abakazi mmwe muli babi. Omuntu nakuba esimu n'agamba bannange munnyambe ebbugu mulinzita ne mukola statement mujja kutandikirawo enkya. Tosobola kuŋŋamba nti buli musajja n'omukazi atuula mu paalamenti y'eggwanga tategedde kiguddewo. Tosobola kuŋŋamba nti tebalina contacts ng'olaba nange lemaani tulina bikampani nga gavumenti yeerabiwa contract okukola enguudo. Ne mu Kampala wakati amagye galina ebimotoka biweetiiye ebibadde nga bikuba ebituli bya KCCA. Oŋŋamba otya nti ebbanga ettaka lye litidde abantu baffe ebuduuda. We have never planned anything. Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV kwe tusinzira okubanga ate tukutuusako byonna ebiba bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda oba oliawo n'okufulumako ebweru w'eggwanga. Mukutu gwa Red Zone TV Sebamulire Patrick nze mbeerawo wano okubanga ate mbaweereza mawulire ge tusembyeyo okubanga tukuwadde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ategeeza bannayuganda bw'abadde wali mu ggwanga erya United States of America mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Era obubaka bwe tufunye bwe njagala okubanga ate neebaza mmwe mwenna abataddeko obubaka bwammwe okuli Gampomererwe Christine webali kubanga obadde ogoberera obubaka butuuse. Rose Aka webali kubanga nawe obadde ogoberera obubaka butuuse. Nange obi Joyce n'agamba bannange aba Red Zone mwebali kuweereza naawe webali kubanga obeerako message yo etuuse kyokola kya mutawana nnyo okubanga ate obadde ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ono n'agamba Museveni does not care about people from the central region naye ate erinnya tolitaddeeko. Message yo etuuse. Carolina Prose webali kubanga ogoberera n'agamba mwebali kutuweereza obutakoowa nammwe mwebali kubeerangako nga mugoberera bamuyita Carolina Prose yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nantongo Jeni message etuuse
webale kubanga naawe ogoberera mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo okugoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Mukasa Lydia n'agamba thanks Red Zone TV okutuweereza. Chicago, thanks for welcoming the president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yeebaziza ffe okumutuusaako amawulire ne yeebaza n'ab'omu Chicago okwaniriza president mu maanyi. Naawe bale kubanga ogoberera. Bamuyise Mukasa Lydia. Ani ono omulala Agnes Nabatanzi n'agamba yagala nnyo omwana we Gomba Robert Kyagulanyi Ssentamu bale kubanga ogoberera. Agnes Nabatanzi message yo etuuse. Kyokola kya mutawaana nnyo ogoberera. Mufuma Michael n'agamba ye Done live from Kenya. Done ali Kenya gyasinzira okubanga agoberera omukutu webale kubanga obeerayo. Kyokola kya mutawaana nnyo. Nalwadda Hadija n'agamba president waffe omulonde omubwati atagambwako I love him so much. Bwate wagambe Nalwadda Hadija message etuuse n'agamba webale kuweereza naawe webale kubanga obeerako. Ate ani ono Nalubo wa Shakira n'agamba thanks Mr President Bobi Wine addako. Mwebale kubanga mutaddeko obubaka bwammwe. Message zituuse bulungi nnyo. Ngezaako okubanga mpita ayita mu bubaka bwe tufuna ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Sophie Bax webale kubanga ogoberera ne yeebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Walugembe Umaru naawe webale kubanga ogoberera. Message yo etuuse. Gampomereirwe Christine webale kubanga obeerako. Message yo etuuse. Tuwuliziganye mu updates eziddako mukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.